Yes, right, tugenda maaso atenete katubenga tandika ntandikwa film egenda maaso songa banafa bachotera film production back to sako cinema yabwe y'omulembe nnyo eno gitandise egenda maaso sagala bakunyumiza bunyumireza Duncan Digital Studios entandikwa film egenda maaso atenete era tulina kusubwa namujuzi Rehema ku screen kwali bagamba Muyanja Uzaifa Salongo Chomhendo Angel ngani tugenda mulako mwene tandika tutandika butandisi Muzeyi Kalyama ngakwerezanga kabazi omukambwe Ronald omufala uyo Duncan Katara ye director wayo era nga producer tutandika butandisi egenda maaso sagala bakunyumiriza bunyumiriza kakati nga tutandika ku kaseera kanuke nyini waliwo omusajja mukulu azene embazi mu bukambo bw'ekittalo musungu wavu yasungu wa dedda ye Muzeyi Kalyama yazze na kabazi nemulyoka mumanyira manyira wano olaba ogutwe guno ogusiri ogwowa kumanyira manyira wano nemulyoka nemubeera nga mwekole ekyali tandikwa obusungu wetegereze entandikwa film egenda maaso ng'amaze omusabula enkoona nakwate kubone yeeyongereyo muzeeyo n'obusungu bwakozesezza bamukoze kiki ekivaako emberebezi muzeeyo kwata akabazi atuuka okukakuba omuntu ku mutwe ono abadde akyali mu nnyumba teyamanya omanye enkoona tevuga newe bagikubeeta tevuga kati agenda otuuka nga enkoona ya kitawe bajjabiza taata enkoona bajjabiza munnange enkoona eyulise woowe enkoona eyulise maama enkoona nfudde enkoona yayabika bajjabiza azini enkoona okujabya mwana mola yagakaaba nga bwakowola tata mugenzeeko banange tata bamu kiki kitawa afudde ki ndaba enkoona bajabiza munange yeetonya eringa luzi lwa nsulo maama eringa luzi lwa nsulo kabazi omutemu etandika butandisi egenda maaso kakati sabbiiti emu emabeganga kabazi tannatabuka kiki ekimuvaako okutabuka waaliwo omuyayi bano ab'okukyalo bamulya nnimire ekyalo binsobedde yawe bino nabo ebikajjo n'emmwanyi bebalima omuntu obulwako newutandikira mulya nnimire mu bufunza abamubbi aba tayagala kwekolerera kati ayina engeri gyanyiga ekikajjo musairensa sitwagala musajja mukulu ng'abaako ekikajjo kyamenya njagala weetegereze efirimu egenda maaso bamuyita Duncan Katada Loba Akataala ogenda okwetegereza sokolinde guno omutale engeri gye naakagujja ku nina kubanga buli ekiri maaso nkibba kuba kati n'akatale ak'embuzi kaabula omusajja yantuma empunu hiino njirabye yiino mpulira n'okuwuna tewuuna erabika empunu eno kiggala empunu obutawuuna erabika eba kiggala oba kasiru empunu kasiru wali ogirabye abbi ekikajjo mu musiri wennyini wakyabba entuntunu okumanya ono omubbi wa ddagala ababbisa eddagala wali obawuliddeko yoono ayinza n'okubba ng'oyimiridde mu lujja gwennyini byabba ozanya n'okuzanya ekyatandika butandisi egenda maaso nagambira tenga luje minze nkwereza njagala weetegereze firimu yino awulira obuwoomi bwawulira bukirako ye yasiga eyasimba empunu sokolinde amanyi n'olulimi lwazo amanyi n'olulimi lw'empunu olulimi lw'empunu olumanyi empunu ebanja maleero bannanga ababbi obutataliza newankubadde obubbi kale nga tagitandika ogiraga omukwano empunu eyazze okugibba tagiraze laavu
firimu egenda maaso bagiyita kabazi omutemu kati yazze okubba embuzi yasooka giraga mukwano ozanya n'okuzanya maama amanyi waagikwata ekintu mpuno kituswaziza nnyo kubanga kyekyangu okutwalibwa ate okola ki netandika okuteekayo ebibuuzo empunu etandise okusaawa ebibuuzo egenda okulira akando yakalumye egenda opapala nga gyebinize eyo netuvaayo omubbi w'empunu oba yavaawa kubanga si wa ku kyalo kuno njagala weetegereze kaka tugenda okuddako amusajja mukulu Ronaldo ali wano ali mu nnimiro omanyi bagamba hununga ate ye waawanga gyalingiriza Ronaldo ogenda okwetegereza aliwayitawo neki veera naye ono ayambuka bwakirira kumbe gwe yalabye ng'ayambuka mulala kati ne mukuyitawo alabye mulala efirimu egenda maaso njagala weetegereza omwana ono okutandika okutambula oyo wakwegendereza lwaki agenda maaso n'okuleka ng'akola ebintu ebyo atambula ayambuka bwakirira tujja kulaba munange tugenda maaso n'ekifaananyi nkunyumeza ki nga butambula eyabbye empunu ye yagenze kufuna sente kati bugenda okuyita bwe buti basooka ne batwala amatooke neŋŋamba abano n'ebikajjo ne batwala entuntunu ze bataalima kati nze nnimira babbi ne lwaki batubba obwenkanidde awo omuntu n'abulwako n'obuweerero sooka ojje maama bazze ne babba ebintu byange batutte muwogo kati bakimye n'empunu wanje empunu bagitutte batutte empunu yange envubuka naye bannange ekyalo kibadde ente ya busuulwa bagitwala kirinnya mutikka kakati ente ne bagitwala kati ate nono naye bamubbye empunu naye bannange omubbi ono tugenda mukolera ki ye ng'atutabukidde bannange tulina okwegugunga obubbi bule bubeerawo ne mutabaako kye mubukolera obubbi butandika okubanga bukukunala obubbi ne bubamerako kiki ekiri eno obubbi bwameze kati Ronald ngajja waliwo omuvubuka gwe nalabye temweruma yasoose n'ayitawo n'ekiveera kati kumbe Ronald alabika ayingidde olubimbi ng'enjala emuluma teyeetegereza bulungi mbu yalabye Shafiki mulinde bannange musooke mulinde Shafiki atabba embizi nalabye ng'omwana we yasoose n'agira n'ayambuka ng'ali bwerere kati kumbe ono yalabye mugongo ogwe yasoose kati n'amala n'addamu n'akola ki nakkirira ali mu binyumya yalabye Shafiki mu kukkirira yamwetegereza ku lw'okuba yabadde bwerere nga n'oli eyayambuse okusooka yabadde bwerere yalowooza mbu yalabye omuntu y'omu kati ali eno atandise okwogera ebigambo ebitakwatagana ebyawukanye ng'okwawukana mbu simanyi Shafiki yamulabye n'empunu omwana ono yatandise okunyaga yanyaze empunu kubanga abasiraamu tebagikwatako mbu kati ng'era tosobola gamba nti Shafiki yagibbye naye ke namulabye Ronald n'awaayo munne nze oli namulabye nga ntunula bwe nti nadde sinazibiriza weetegereze kati Shafiki tumwagala aliwa bambi embizi eyo omwami bagitutte batutte ya bwana envubuka eri ebadde tewuunawuuna nze nagirabye empunu eri ebadde evubuse Shafiki
buli omu ayogera ku Shafiki. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba nga si mubbi naye ng'alina olutwe nga buli kintu kyonna ekibeerawo ye gwe kitomera. Njagala weetegereze. Kaakati gwe wagambye wamulabye tugende otulage. Twagala tumulabe. Tulina okubaako kye tukola ku kyalo kino okuvumula obubbi. Obubbi bwakuvumula. Obubbi we mutabukolako bulabika bwetaaya nga tebayitawo. Baagala Shafiki ajja tunnyonnyola empunu yatutte yaki. Kati tugenda okudda eno bannange. Kumbe kabunu wunaze. Ne bannange naawe. Kati appointment za Kataala za mu Busonda. Changu naawe mpa akafumito ne naawe olubunu. Nkugambye nti olubunu lwantabula ddamuli. Naye toyagala kuleeta lubunu. Nanti maama naawe abeerawo. Naye kati nkuyita n'otajja pulaani ki? Kumbe Kataala yagenza okubba empunu. Ayagala kufuna ssente kuliisa wa lubunu. Nagamba otandise okuba kava simanyi engeri gy'okuba samu oba nagwa ku muninja mbuulira. Namugamba nti era mba nina okukola nga maama taaliwo. Twala eri naawe maama wo kati gwe omuntu omukulu akyakusoberera. Naye gwe tomanyi nti ebintu obiwanvuwa. Buli kaseera nemba nga ningiriza nze nannuuse n'ensingo nkirako sekanulya. Ekintu kino kyagala ate okiwanvuye ennyo jja kinaanuula. Si kinaanuula. Kati sooka ombulire ki ekitambula. Oli ku ebyo ebyange. Nedda nze nga nagamba ebyange tonnabikola. Kyokka nze Kataala onsobera. Kyokka gwe ngamba ebyange tobikola kate gwe oyangwira ebya golodi. Naye naawe ekintu nagambye nafunye eddaka nakatambula kafukula. Omanyi ssente eziri mwako. Omanyi wobbe nnyo ekintu ogenda okifaanana omulengera watunula ng'amayindo gaako. Ozannya n'okuzannya. Naye naawe lekerawo okunninza. Nedda ne luliwo tewaŋŋamba simanyi ojja kunkolako naye ate gwe oyagala kukoleko. Sooka onkoleko ngenda okutereza. Leka naawe owalubunu. Owalubunu ali wano yakeetawula yeetawula. Nagamba nti nze naga kuyirawo omubiri kubanga mpulira bubi nga sikulaba. Kati yingira emikono olubunu wange maama. Kati nduuza akawungeezi awo enjuba weegwira nesoka. Ate teweerabira akalagaane tewali buzibu. Weeraba atambula alabiriza appointment za manju ku nsonda mu kasasiro kubanga akimanyi saa yonna giwunya. Alina kaddeemu kaaliko. Tugenda okudda eno. Shafiki bamuguddeko. Oli gwe yagambye gwe yalabye n'ekiveera. Yamulabye n'ekiveera teyategeera bannanga abayitawo baali babiri. Musajja yalaba bulala lengera bwakubye omwana wa kandi kibooko. Naleeta omufene gwe mubbi gwe obubbi. Bakuba omwana bannange okubba kibi naye n'emyaka nagyo ebiseera ebisinga kikulu nnyo okuba mwaka kyogubbye. Myaka kyegibye kuba kati omwana ono atwalibwa n'agalamizibwa bamukuba gye bayita egyakatale. Eyasinze okuloopa eyasinga yakukuba yakanda kuwoza sabbye kasajja katu nange sinaba kumbizi ndi musiraamu. Omusiraamu mukuba kibooko ne mukatibba kibooko teri byakolereza mubbi. Kati kumbe waliwo yagamba mbubambi bamuleke kweni gw'omuzaala oba gw'omutuma agenda bbe. Gwe twakobakoba kuno ababbi mulwano mutuleete ababbi kanki sakati omugongo. Ono yagenda ofuuka ekyokulabirako ku kyalo kuno. Nannyini mpunu gye babbye omwana baamukuba amayindo bagabizza.
Banaye muzanyiwe sinaba bannange mundeke wowe bannange sinaba kumbunu mukaleti baba wane empunu itawo wabbye empunu jangu kati engeri gye kiri nti empunu ebabulwa n'omubbi waayo kibe kityo ne baleeta essanja Shafiki bamuteekako essanja bamukubye omwana w'omusajja bamukubye n'amaanyi temukyali bamukubye omwana w'omusajja bamugunze sajja n'aleeta akabiriiti wenga olwoddeyo simanyi mubba mwenna lwaki olwayo omulabika mubaddemu ono waliwo n'asaakanya ono nena mwe temukola kikolwa kyabo temubemu teramuyinza kutta muntu jajja w'ekyalo n'ayingira mwe ekikola ekyo jajja tujja kwokya twala eri temwokya munnammwe temwokya muntu namukadde vayo namukadde tujja kukuma ate ebyo bigomesi bikwata manga omuliro omanyi waliwo buno bugomesi bumakyala bwaka namukadde yakanda koza temwokya muntu omwana ne bamukumako omuliro omwana ne bamukumako omuliro kuyuga akaliro tosaliranga muntu yenna musango naddala nga tolabye ng'akola ekyo lengera kye baakola bamwokya ne bamufula omuyonga era bwe baamala omwokya ne basula mu kkubo kumbe oluvannyuma ennyo tugenda okwetegereza musajja mukulu ebyali ku kyalo by'ataamanya wabula ogenda okudda okuva gy'ava ng'alengera omwana we baamubabudde babadde bababuzi y'omwana ono Shafiki yali wa mutabani wa Hussein Kabazi ogenda okujja omwana baamubabudde nga mpunu baamubabudde za mpunu engeri gye baamubabudde abantu bano ani akikoze yagamba Katonda wange kikoze kino ekikolwa kino si kirungi n'akamu njagala weetegereze efirimu egenda maaso ani akoze kino baamwokya yagamba nedda tekisoboka n'alaajana nti nedda tekisoboka kino tekyanibadde kiti omwana bamwokezza tekisoboka kino omwana bamwokyezza mutabani wa Hussein Kabazi amaziga g'omusajja gava wala yakanda kulaajana nti mwana wange bannaye mukoze mutya nga bali bagamba nti kooli taata w'omubbi naawe oli mubbi totunyumiza ebyo efirimu egenda maaso ekibuuzo kiri nti kiki ekiddako era biggwera wa njagala weetegereze kakati oluvannyuma ennyo ekikulu ekyakolebwa nagwe mbadde nakava mu kibuga eyo atolo tebyagaanye ala ekyo kibuzibu waliwo yali yagenda mu kibuga okukola naye emirimu tegikyatambula ganye mwana gwe kwe namugamba munange nakomye ku kyalo naye nga munene ekyalo ekibuga kyokya naye ate ekyalo kyagula kitakula ekyalo kitakula endezi iye Shafiki kati nga mugamba ogenda okubeera ku kyalo kuno nti kiki mawulire ekikwendi amawulire agali ku kyalo waliwo omubbi gwe baayokya abayabba empunu era ne bamwokya omwana wa Kabazi baamwokya baayokya omwana wa Kabazi Asani tugenda kola tuti ne bannange n'abasiraamu batukoze bulala wulira okusiiga erinnya ebiseera bisinga omuntu afubutuka gy'afubutuka n'awulira ebigambo nga bw'abiwulidde ye n'atwala oyo abimugambye nti ge mazima era n'agenda ng'akongeriza atyo kati omwana oli baamukuba emiggo mingi nnyo ne batafa ku ddoboozi lye eryali liraajana nti sabbye wabula ne bagamba bulijjo n'ababbi beegaana era baamukuba gye bayita egy'abaguta gy'abadde miyitirivu ddala ogenda kati ogamba ogenda genda olime kati ono ava mu kibuga akomyewo mu kyalo
ekyalo ekibuga kiganye yagambye kajalime ekyalo mwaki kati ng'amugamba n'ebyo ebitumbu ogenda biteeka mu ttaka kwente kitagenda mu ttaka eyo oba tetuli buli kimu kigenda mu ttaka oba tokoze ekikyo enkomyewo tugikwate n'amugamba nze kyonna ekinajja kankulinde nja kuyitira ekipakasi njagala weetegereze nyambye ofuna ku ssente sente kinno nno lowooza nno bagaba ssente ziri awo ne mwana gwe Lunadi akyaliyo ku kyalo kuno si yakikyo kati yasooka n'ambuuza ku bya Lonadi nange kwendi kati Lonadi yalage Lonadi kwali ono yali yamuleka ku kyalo omanyi bw'obanga ekibuga kikuukezza ng'okomyewo ku kyalo olina okumanya nti olinayo beesi omusingi beesi be abantu abalina okutandikira embeera kati Lonadi kwali ku kyalo kuno naye yali yamuddusa ngati yalinamu kasente n'amugamba naye we nagendera akasente yali ayinamu kasente takyayina Lonadi kakati kwebuna obudde avaako konanja n'amugamba Lonadi yaggwamu yasigala kulaba alinga kamera za ku kyalo ye bupande obulagirira abagenda gye balaga bannange kati ekinzije mu kibuga gwemmanyi obulungi gwendidde naye biri biwamumanyira luli yafunayo ebyo bikadde ne kati nawe wonaamulabako anoonya Lonadi kale mwana gwe tunaddamu ekawonge kati ng'amugamba kale eno banda nja kuba nkulaba kyava ayitawo kale mukwano tunaddamu bbaali kale ng'amusiibula kati tugenda okuddako ewa Muzeeyi Kalyama Asani Kabazi akyali mu nnaku okuva lwe batta omwana we ennaku emuluma era ayina ettima jjereere eri abantu abamukola ekyajabu ne Mukama Katonda nga neeyisiza bulungi ku kyalo kino nga ngezezzaako okubeera omutuuze omulungi awuliriza abatuuze bannange era nemba nga abatuuze bano kale batukolera wamu nene balyoka bakola ekikola ekyokumpayiriza ebiseera ebisinga omuntu olaba bawaayiriza nti omusiraamu yakoze ekintu bwe kiti oluusi ekigambo ekyo ekyogerwa ku musiraamu weesanga kikuba ddiini yonna naye ate mu bitundu ebirala si bwe kiri oli bagambye omukatuliki yabbya aba mukatuliki si bukatuliki kakati ebintu by'ensi bizibu mbeere muntu wa mazima n'agamba gwe muvubuka saagala onnimbe njagala ombulire buli kimu kye neetaaga okumanya amazima amatuufu ge njagala Safiiki n'agamba si era nga wemba njagala Safiiki mmala kufuna gwe n'amugamba njagala ombulire beera muntu bulijjo Safiiki gwe gwatambula naawe nga bwe bagamba nti omwana alina mukwano gwe ku kyalo bw'aba tali ne gundi aba ne gundi nedda nze nawulira abuwulizi wawulira wamulaba nedda bagamba ndi mubbi era nawulira batuma akabiriti nze nenziruka oyo aba mukwano gwo yawulira nga batumiza akabiriti ye nadduka n'agiteeka mu kadeeya mbu yabba empunu n'agissa mu kaveera akadeeya omanya akadeeya azini oludeeya naye gwe mu bwongo obwo Safiiki asobola okubba empunu nze ndi musiraamu n'agamba mu busiraamu ewaffe mu ngeri gye twagala nakuteriraanya mpunu eyo kubanga eddiini tetukkiririza naddala naye empunu omwana bba empunu muli mu kuwaayiriza busiraamu oba muwaayiriza musiraamu nabagamba munange tebakola ekyo nange ne bangoba ne bagawa batubba ffenna njogere era baali baleeta essanja eryokyanze ne ŋŋamba liri lye muleetedde olindirabye ne ŋŋamba awammwe waawaawo ne nkasuka n'atandika okumenya amannya g'abantu abasinga abali mu kusaakaanya abaasaakaanya ennyo embeera eno okubanga Safiiki emutabukira ye mukazi wa Saron njagala olabe wandi wa Saron ne Lonadi omusiru ne Enjo n'ayogera amannya gonna Lonadi omusiru ye kawaayiriza bantu Lonadi omusiru ye kawaayiriza bantu ye katandika kusajjula mbeera ye kawandula bigambo ye kaleeta mbeera eno kufuuka mberebezi Muzeeyi Kalyama ekyo n'akitegeera yagamba kale ekyo nkitegedde
bw'oba by'oŋŋambye n'agamba byogedde bibanga ge mazima. sandekere Baveeko genda okola ebibyo mwanange wekibanga webati byano bakikola ne babanga bagenda mu maaso n'okunnumya bwe bati tebandirumiza nze mutima gwange ne omwana wange ne batamuttira bwereere. Amaziga g'omusajja gava wala kale ne gaba tegatonye naye okumumunyala kw'omusajja si kwa bulijjo. ate si bamugambye wandigambye Yagala weetegereze bandimuwaayiriza ekirala. Kigambo ki kye bawandiise mu famire yaffe ebbala lyaffe omuntu akussaako ebbala nga si lyangu lyakusiimuukako. Bandimuwaayiriza nti yabba ekirala ne batamuwaayiriza kubba mbizzi. Omusiraamu yatabuka teyasomawo dduwa n'emu yasituka na busungu n'alyoka atambula. Weetegereze ekibuuzo kiri nti azzaako ki? Ekibuuzo kiri nti azzaako ki? Ogenda okudda eno gwa ogenda okwetegereza omwana gwe bayokya. Omwana gwe bayokya munange tetwandeka nze saabirimu sinze yaleeta essanja. Bebakoleza bannange gwe kiki obadde ki? Alengedde azimu azimu kwisa songa omuzimu guguno gusembedde gubadde awo muzimu gubadde awo muzimu gubadde awo wowe kwe efirimu yino weetegereze njagala weetegereze tunuulira omuzimu gusituse ekyo kye baagukola omuzimu gusituse kye baakola omuzimu gusituse ambaki kati tuve ku by'omuzimu tudde ku byaffe wuliriza bwe byaddamu mukana akaseera akazigizigi anti ebintu byongedde okutabuka. kati omuzimu tere muzimu Waliwo bali mu mukwano ogenda kiki kino yatufudde omuwala baamukwata asanika bazzi n'amunyiga kati abadde naye mukwano ba yamugambye mbuze ndi mameni wo wendi totamera ndi mameni oyo timajerere balaga omwana w'ettima naye abalaze ettima abadde amutuuziza ku kiti kyebagamba mbu abadde amusibye akakala emisinde gye yatwala wuli nakati akyadduka omukazi bamusse basoose gasimanyi muzimu simanyi guugwo omuzimu asanika bazzi atabuse omanyi kye bayita okutama ametamatama kama wona umekuja atauwa na ameuwa tu. Tugenda maaso kakati waliwo agenda n'akaana kwennyabo akaana kagenda okwetegereza maama bamufase maama balamufase gwe abagwako kiyifuyifu misana tuku mayo labembazi omwana yakanda kulajana ono asanika bazi yazenga amaliridde omwana we bamutta terera kuba ekitwe kino ira ddala ekitwe kino asiya bululu omwana ogenda oku firimu njagala olabe
njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Ozanya n'okuzanya. Omwana yakanda kukaaba. Omwana yakanda kukaaba. Abakola okusaakanya baabano be baali mu kusaakanya. Njagala weetegereze. Abaali mu kusaakanya ali mu ffene embazzi. Hasani ndeka. Hasani ba. Hasani genda eri umbeeredde ki? Muze njagaza ki? Oyinza okuyingira mu wembazi. Oyinza oku amusanze ku ffene omutemu giwunye sajja kamuyodde. Ono Ronald omusiru tomuzanyisa yamutereza kaakati. Osungu bwerere itawu mama kati waliwo yali alengera. Okubandulu okubandu bakito kino embazzi emu atabusa asanika bazzi suluka mangu mwanange ne mumutta oyogera tosiirwa wano mwaliko wano musaakanya simu mwaleeta essanja ekkalu be baleeta essanja ekkalu mbwe bisirizikira. Abamu baba bakola ekintu omanyiwo oba ekintu tekinna kutuukako gweoyinza obutafaayo kwani gwe kituuseeko oba oyinza obutafaayo nga gulina gwe kituuka ku essaawa eyo naye okufa nga kwatuuse ku ggwe naye bw'omanyira gwe wayagaliza okufa we yawulira akaseera ako yabasiba ku muti. Mwanyumirwa nga mutta ne mutta omwana wange siwe kyali mamutta kati ali mutta Safiiki naye yalaajana nga bw'olaajana n'agamba nammwe nga bwe mukaaba namusonyiwa n'omwana wange bwe yalaajana nga mutta yabasaba musse okusaasira kwammwe mumusaasire ne mugaana okumusaasira. Omwana wange ne musaako obukambwe yangu engeri gye mwataasaasira mwanange ono baamuwalula simanyi bagamba bakubye terera abasajja bano temubatankula baba bakambwe. Abasajja bano temubatankula baba bakambwe. Temutankula abasajja bano baba bakambwe. Akandooya ojja genda omuntu omukulu okukaaba ng'embuzi tolowooza nti biba birungi awo. Tewaba birungi n'akamu. Kaakati we baamala obbasibira ku muti omusajja n'aleeta essanja. Omusajja n'aleeta essanja. Njagala weetegereze.
njagala wetegereze nabagamba omwana wange si mubbi wa mpunu ne mugaana omwana wange si mubbi wa mpunu mwagaana efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bakanda kulajana talina n'omu ayagala kuleekaana temutuleekaanira munnange twaliwo naye tesifa abayokya ngenda kuwolera omwana nange omwana wange kyemwakola yessaawa nfuna okuwolera nina okufuna obwenkanya nimugaana ebyo bye muliko muli muzannyo ebyo bye muliko musaaga bakanda kukaaba bawoloma nnyo tebawulirwa ne basaba okusaasirwa tebasaasidwa banange wowe baaba okukaaba nga akabululu twekiyita kyakuzannya kyova olaba buli wolengera abali abasaakanya tosaakanya toweetabanga mu nsonga gy'otamanyiiko mutwe n'amagulu ne bagaagundi mubbi ne muleeta bulooka singa okunoonyereza kujja oluvannyuma ne kukuse n'ogenda kukola ki naddala okunoonyereza okuli buluto nga kuno tunole omwana wange teyabagamba musonyiwe we yabagamba satamwa akaliro ne bakoleza akaliro bakoleza akaliro ulira omucomo otegedde ensi mwana wange safe nange kati omwana wange awo kati mpooledde batta omu bagenze kirindi zokola okuwolera omwana wange omwoyo gwe gubenga guwumula mirembe na buli kyebakoze kyonna okulabika nti omwana wange bamutuusaako obulabe ne mumutta mu miranga mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nammwe kati mukiwulire bbanja lya mwenge liggwa na mwenge bbanja lya mwenge liggwa na mwenge era munnange genda okwetegereza nga musajja mukulu baatemudde kyokka yavaako ebizibu wuuno atambula oba alina oluganda ku nkerebwe kuba olumu atunulanga yo bana naye kati jajja ono yirizi gye yampa bannange eyokuba kati olengera omuvubuka ono okubba buno byabba ina ne kyeyeesiga kyobola bayingira omusiri n'akubba nga naawe nnyini gwolaba kati bamuwayirizi ngabba naye ne bafunamu ababbi balala ne bakwatamu balala musawo naye lwaki teyampa ya bugagga kuba mpulira nk'oyo okubba nga bwensitula naye bwe bakuba eyo obugagga bujja bwokka sooka olindeko ono omusajja akutte akamazzi gwendaba soko ndowooza ndabye bubi agenze bamuyita Dankani Kataala labo ye kati nkutewa kubanga buliko enabba empunu njagala ndaba oba ente njegezaamu njagala kwegeza mu nte ndaba oba ngisobola alinga alina gwalengedde alinga alina gwalabye owakabazi naye alabika abuliddeyo abadde muzeyi Kalyama nga Hassan Kabazi nabata Vivian Ronaldo Musiru nakafero Rona Salongo Muyanja namujuzi Rehema nina mugayi Machule titubagala nnyo
kubegattako banaffe abakyotera film production kuba ku ssimu eyo be bakuzanyira bati abankuumire.